session endala ey'obubbi nga bakuba ssente ku banka. Okimanyi waliwo ekyo ekinamba ekinene ekiwanvu lwalina ATM kaadi yo visa kaadi yo osobola okukitunulako. Ekyo ekinamba ekyo ekiwanvu waliwo kimanyi nti omuntu afuna ekyo ekinamba asobola okujja ssente zo ku akawunti nga takwebuuzizzaako. Ati munnange nga omwana aggulawo akawunti yagenda mu Bwakadaama, bali abaana babiri bano nno abawala, taata waabwe musajja mugagga alina ssente awo mu kikuubo, naye omwami ono mukumpa abaana bo batwala ebweru. Yagamba nga njagala abaana bano badde nga bamanyi value ya ssente, nga basobola okutuula mu bizinesi yange ne bazimanaginga nga tebazisudde. Omulenzi yamutwala kata, abawala babiri n'abatwala mu biyumba naye nga yekitaabu abazaalira ddala. So nga bagulawo akawunti, tebagulawo za akawunti zaabwe baali banyigidde muzadde waabwe. Taata atusosodde, taata tatwagala biki, kuba maama yafa yabasa omukazi omulala, naye nga bano be baana abakulu. Ne bagulawo akawunti, tewali yeebuuza ku taata waabwe. Ng'afuna muntu nga mugamba ssente zange njagala kulaba ki ekigenda maaso ku akawunti yange. Ndowooza oba yali kino nyinza okuba nkisaza ekigambo kya boyfriend, ayinza okuba teyali boyfriend oba yali boyfriend kubanga omu yaŋŋambye mulenzi yababba. Nga munnange baweereza mulenzi, bakuba kaadi bifaananyi emabega ne maaso nga baweereza mulenzi. Kaadi eriko ekyo ekinamba ekyo ekiwanvu, eriko n'akanamba ka koodi 123. Ekyo kye kisumuluzo. Bw'obanga bakubira online kasita okiteekayo bwe papa, teweetaaga kusaamu password. Sirina kaadi yange wano naali badde mbibalaga. Kati kino ekinamba kino omuvubuka ono kye yakozesanga okujja ssente ku banka. Mu banka emu gye nasengukamu banzibako ssente, naye bambi baamala ne bazzako ng'entabuse era banka nenje nayo nengyesonyiwa. Banka eyo nayo nnene mu kibuga awo, mujjuka soja n'agamba gye banzibirako, baali baagala dde okunzijako ssente ku akawunti ku banka eyo. Kati munnange nga bajjanga ssente ku akawunti y'abaana, kyekinamba ekyo kyokka ekyo ekinene ekyo nga bajjako ssente. Bagenda okudda e Uganda nga ssente ku akawunti zaavaako dde zisinga obungi, yaleka ku ssente butono. Nga bajja baŋŋamba ga mwaziweerezanga ani, nga bamugamba mugambe taata wammwe alina obusobozi, omuvubuka bamukwate. Omuvubuka we bamukwata nga alonkoma Gayi akola mu banka. Gayi akola mu banka, simanga oba loans officer. Ye yamugamba gwe kasita ofuna ekyo ekinamba ekyo ekiwanvu ekyo kyokka kitumala okujjangako ssente. Bwatyo ye kasa yamalanga okudipositinga, bano ne bafuna akamesegi nti zigenzeeko, nga tolina nabwokana nti zigenze kukoza ofunye akamesegi, n'akowerezanga n'akamesegi ye mwennyini oba na screenshot nga n'abawa. Kati ye ng'akozesa kiri ekinamba nga baziggyako buli we yateekangayo. Kati batuuka time abawala bano nga babajjako okufuna mesegi nti ssente zo zikwatiddwako. So bwe baŋŋamba nti tebafunanga mesegi zidaga nti kuvuddeko ssente, ate nga bafunanga mesegi ziraga nti zitaddeko ssente, ne mbagamba wano wateekwa okuba mulimu omukono gw'omuntu akola mu banka, because ye muntu yekka asobola okuba ni subscribinga okuba ng'ofuna obumesegi ate nakusubscribinga. Tasobola kuba ng'omuvubuka ono yazibbanga yekka. Bakwata muvubuka ng'alopa esimanga loans officer nga bamuteeka mu kkomera. Banka ng'esasula ssente nga basiba oli. So bwe nzijukidde story eno nga njagala nzije mbabuulire ekyo ekinamba ekyo ekinene ekiri emabega wa kaadi yo. Kiri mabega kiri maaso, anti mabega ne maaso simanyi gwe woyita mabega ne maaso oyinza kunnyonnyola, but ekinamba ekyo ekinene ekiri ku kaadi yo ekyo omuntu bw'akigwangako kyova bagamba kuuma kaadi yo nga tomala gaji exposingira muntu togigwa muntu. Omuntu bw'akopingako ekyo ekinamba asobola okumalako ssente ku akawunti yo bulungi nnyo. So mwegendereza obubbi obulala obuli mu banka mwabeewola mu mabanka.
okimanyi nti nno ba loans officers abo babba abantu akusindikiza n'oyingira looni yo bulungi n'otandika ogisasula all of a sudden loans officer ng'ofunye ebizibu kimu bibiri ng'aleeta bagula okimanyi nti bebeeguza amayumba g'abantu oli n'agamba bannaye mbadde mbuzayo emitwalo 5 nayogera ne loans officer wange n'aŋŋamba kiriso akugumya wano ngaye nga yamanyi poliisi ya banka bwegenda olugira nga ajja yeeguzaawo abo loans officers abo batutte ebintu by'abantu loans officer abo batutte amataka g'abantu loans officer abo babbye bannayuganda properties mwegendereze ng'ofuna looni tekangayo ekintu ng'ogamba kino bakitwala nange sisalwa oba sente ya looni eriko n'ekikolimu nze nina bakyali bange bafuna looni ne basasula looni nga batuusa okugimalayo bwe bati gayi n'afuna accident n'agenda ku kitanda nga mu butuufu tebalina we begabanyaamu sente zino zakujja njaba zino za looni gayi bali bamutwalako ebintu bakyalibe nga onogamba nina ekibiina mwe tweweera sente be bagamba bannange tutaase kyali waffe baleme kutwala bintu wakiri ffe tubanje ye naye nga wali wasigadde sente ntono nnyo sente ya banka eyo oba ngeri gye babbenya abantu ebikoli mu bingi ebigiriko era nze saako advisinga muntu genda kufuna looni abo abantu babba abantu mu looni omwo babba abantu oba ogenda gimalayo oba balogo oba bikoli mu maziga abantu ge bakabira ku sente ze babba nze naawe so muganda wange nga tonnagenda mu looni weegendereze ne kaadi yo ekyo ekinamba ekyo ekinene tokiwanga omuntu bagenda kujjako sente zonna bakulekere zero Fifi the Queen mukyala nsubuga wano kamba siibule mweraba nagasi bagambye oli ogenzeko mu owino kyekyakutuukako mu owino banguza ku bintu mu owino nenteeka akaveera wansi bwenti nga nkebera olugoyi akapeera kenaddamu okwata natuukeka nga temuli wadde ekintu naye nga nazze nkawulira kazitowa mukoyo gyebala ab'owino Kampala